mpya nzize okubajjukiza nti eddagala eriweweeza ku kawuka ka mukenenya lyongeredde eddala okkendeera. Gwe wenna ndaba naawe atandaba ng'ompuliriza nkiddamu eddagala erikendeeza amaanyi ag'akawuka ka mukenenya lyongeredde eddala okkendeera era nga mu bitundu ebimu kati litundibwa butundibwa. Nkiddemu wensabira gwe atannafuna kawuka okkendeeza ku sipiidi gy'osumululiramu empale yo. Nensaba naawe abadde ku ddagala ng'olwedda olina akawuka weefeeko eddagala nga likyabuzaayo omwezi otandika okunoonya w'oyinza okujja eddagala. Kikkirizibwa abadde afunira mu paaliishi y'Empigi ogenda okufunira mu paaliishi y'ewalala yonna. Tolinda ddagala eryo kubanga libulwako nnaku olwoka otandika okunoonya. Eddagala lino teliwonya kawuka ka siriimu wabula bw'oba olimira kasita olitandika bw'oti akawuka ako bwe kaba nga kabadde kakula tugeze nga buli lunaku oba mu mwezi nga buli lunaku keeyongerako nga kagenda okuweza kilo 10 bw'osanga nga kali ku kilo 5 eddagala eryo likagaana okukula ne kasigala we kali. Obuwuka obwo bubiika amagi y'engeri gye bwalulamu naye eddagala lino likwata mu lulimi olwaffe tukita binding likwata amagi gano ne lyetooloola amagi ago ne gataaluka kuvaamu bulala. Akawuka akakulu oba okasibye eggi baba balisibye akawuka k'osangiddwamu nako obeera nako naye nga tekalina mugaso. Ensonga lwaki osobola okubeerawo emyaka 2 myaka 3 nga tekakuyinaako buzibu omira bulungi eddagala lyo olya bulungi n'okola emirimu gyo n'oweerera n'abaana bo. Naye woolutagala mu ddagala n'otagalira mu ddagala ne kamala kafunamu space kabanga embwa gye babadde basibidde mu kiyumba bw'efuluma eruma buli kimu amagi gaaluka kakuliira kumukumu era mu mwezi gumu balaba nti butuufu gundi aggwaawo. Ensonga ey'okubiri ng'ovudde ku kuba nti eddagala likola bwe lityo olina okulimira buli lunaku. Ensonga ey'okubiri teweeyibaala nti olina akawuka ogende weegatte ne gundi. Obuwuka bwabika ogenda kwegatta ne gundi nga gw'obadde n'ekika E oli gundi ng'alina ekika B. Era amadagala tegafaanagana ge tuwa abantu. Oli bw'anaakuwa akawuka ke gw'obadde toli ku ddagala lyako akooli kagenda kulya tulowooze nti eddagala lye tukuwa teriyina maanyi kumbe wafunye akawuka ekika ekipya. Kati ng'omulamu bwe yeekuuma obutakafuna naawe akayina bw'oba weekuuma obutafuna kalala kutataaganya mbeerayo. Mbyogedde bulungi mu lulimi lw'otegeera. Fembi twekuume atayina naawe ayina kendeeza emisinde gy'osumululirako empale yo oba gy'oggiramu empale yo. Mukendeeze ku kulya n'okunywa ebintu ebirinyisa libido bagiyita libido kasobera ng'olina libido high levels of libido buli kaseera oyaka. Mukendeeze ku bintu ebyo. Tonywa nnyo omwenge kuba bw'onywa omwenge teweefuga libido tomanya gy'eva. Emesegi yange ya Easter mwenna mbaagala muli balamu abasayidi eno n'abasayidi eri ffenna tulabe ku Uganda empya. Sigadde Dokita w'Empigi tewali walala ojja kujja bubaka mubeere bulungi. Nsonga nkulu nnyo era omwami ababuuliridde bannange meseji eyo oyinza ogitwala ng'ey'okusaaga naye abali ku ddagala
eri eriweweeza akawuka akaleeta Mukenya be basobola okuba nga bategeera kiki kyakola ki kyayogerako. Munnange nga tonalwala era nga tonakafuna, bannange bagamba tweyongere okwekuuma. Naye message ebadde clear era nga gidirectinga eri abo bonna abakayina n'abatakayina nti munnange oba tokayina weekuumire ddala kubanga nti mu maaso gye tulaga okufuna eddagala ojja kuba lutalo. Atuvuddeko munnange akavubuka keeyongedde ddala okubanga kavoola Ssaabasajja era nikakasa nti mbu Kabaka yekka aliwo ye Museveni era nti bino Abaganda be bagamba simanyi Ssaabasajja Kabaka taliwo. Banaye Kabaka wa Buganda si oyo wamwe gwe mutukuba simanyi Mutebi simanyi Mutebi byebiki ebyo. Kabaka wa Buganda ye Yoweri Kaguta Museveni Jalukunganya Rwino president w'eggwanga. Yes, ye Kabaka wa Uganda, ye Kabaka wa Buganda, ye Kabaka wa mawanga gonna. Next to God. Omumanyi temuddamu tukuba oyo gundi simanyi Mutebi wamwe. Ayi chuchu bene byebiki ebyo. Ngasi. Temuddamu murakabarkenda mu kasasiro. Lwaki mudweka ne tunywa walaji waffe mu mirembe. Amawanga amalaga ino Obwakabaka nitegalekana nga mmwe. Olowooza bo tebaliyo. Lwaki tebalekana? President Museveni ye Kabaka wa Buganda. Era bw'asalawo nti kati Obwakabaka buyimirira. Mbagirawo. Oyo gwe mwita Kabaka bamwe nagenda ku bwaŋŋanguse. Mutujeeko amalala. Mutuleke twenywera owalaji waffe. Mwenna muli awo annaye. Tegeddeko kavuka kana ekitinya ennyo mbu sister waako yafumbirwa mu Buganda era yafumbirwa omwami Omuganda era yafumbirwa omwami nga ali mu gavumenti muno Sinakindi MP era nti omwami oyo manager w'omuyimbi omu waneno mu ggwanga Uganda ndowooza muyinza omutegeera. Muyinza okugeesinga omwami oyo era muyinza omumanya. Saagala gendayo nnyo kubanga ye oyo MP talina kye yakoze. Kyemmanyi munnange muyinza okutandika ate okusimbulirawo ate ne mulumba MP atalina kye yakola ye yawasa mukyala naye ng'oyo brother wa mukyala w'oyo MP Muganda era nga managinga waneno omuyimbi. Nze naawe tweyongerayo naye nga byonna bigenda mu maaso era tebasobola kubanga ne basirikale abaana tebasemba nakyo. Tugendeko tulabe obubaka bamuwadde. Kali awo katini kalinga kamukene ne bw'okafuba obufuyi bw'oti omukawo empewo ekasula ekakwata n'ekakasukeri nga kenyumiza mu z'okubeera akanyarwanda ekitali kibi kubanga buli muntu addembe okwenyumiza mu ggwanga lye naye nga kagamba mukabeera mu Uganda ate mu Buganda mbu naye Abaganda basiru bafeeriya mbwera tebalina kye bayinza kukakola ng'ekiyiisa Abaganda okubeera abasiru bafeeriya kwe kuba nti baakalisiivinga ne batakaboola ne batakagobaganya ne batakatulugunya ne bawangaala nako nga muntu munnaabwe kati empisa ennungi Abaganda ze baakalaga ko bwe kayita obusiru. Allahu Akbar. Nawulira ebigambo akasajja byekoogera nga mu basiru keetagana kasomako obusoma ebitabo walayika siru bwakavudde nga kawoza mu nsonyiwe ebyo nabyogedde nywedde walaji omunywera ku Baganda kitegeeza buli onoonyanga walaji ng'otutamiirirako sebo tujjeeko ettamiiro lyo. Nze ndi omu ku bannayuganda abawangalira ku bwaŋŋanguse ku byeyo naye tetwegombangako era tetwenyumirizangako kubeera ku kyeyo. Omanyi lwaki? Omusajja yenna alimu amagezi ategeera ekirooto kye kuwangaalira mu nsi ye na famire ye nga bali mu mbeera nnungi. Oba okitegeera kitegeeza nti waliwo embeera embi Muganda wammwe yateeka mu nsi yaffe etatusobozesa kubeera okulabira famire zaffe ensala tujje tubeere nga gye tujja okusinza okusobola okulabira famire zaffe. Kati gwe nkubuuza buli kaseera muwaana Rwanda nga bweri ennungi
nga Kagame bwagizimbye nga bwagitenezezza yonna etukuleringa mata mwekulukuta mu mubisi gwa njuki naye temuddayo. Simanyi lwaki wabawunyira ziizi mukola gwa kuwana Rwanda nti nungi nga temugiwanira Uganda ng'okugendererwa n'olinya na bulinnya ebbaasi ku makya olw'eggulu oba oli wammwe oba okitegeera. Kati neebuuza amagezi ge weetonda gwe g'olina nga agakutabusobozesa na kulaba kwoli akujja wammwe kudda wammwe kubeera na famire yo geegaliwa. Ssebo dde ku bannayuganda bali mu nsi yaabwe ate bw'oba oyita abasiru olw'okwangalira mu nsi yaabwe. Kati oyo omusiru asinga gwe atasobola kubeera wammwe mu nsi yammwe n'abantu bo nga ffe kye twegomba. Era kakasa nti ne mukeera enkya muganda wammwe n'ava ne tumugoba mu nsi yaffe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'alayira nga president w'eggwanga Uganda. Tolaba nti tuli population ya milioni 45 mu mwezi gumu tubeera abantu obukadde 5 mu omu abakadde 10 nga ffenna tuvudde ku kino tuzeeyo ewaka. Kyenza nti ekyo tukirimu lwa buwaze tukirimu lwa mbeera mbi muganda wammwe gy'atadde mu nsi yaffe. Kati gwe Uganda ku kyeyo kye Uganda okirimu lwaki? Lwaki todde ewammwe ewalungi omuwaana we baazimba awatukula awalinga amata awakulukutanga omubisi gw'enjuki? Kitegeeza waliwo ebizibu ebyabagoba ewammwe nammwe ebitabaganya kubeerayo ebitabasobozesa kuddayo nga nammwe Rwanda mugyegomba bwegombi. Mulaba ndabe ku firimu, mulaba ndabe ku video, mulaba ndabe ku TikTok, temusobola kuddayo ate nga ewammwe. Kati obusiru obutuuka n'okkubuza ewammwe ani akusinga okubeera omusiru gwatalina na wammwe? Kubanga singa oyina ewammwe singa oli Rwanda essaawa eno twalibadde nakyokola mu Uganda awatali wammwe. Oba okitegeera ssebo toddamu tunywerako walagiwo, toddamu twekwisirako mizimu gy'abajjajjaabo. Eyo Uganda nsi yaffe, Buganda nsi yaffe. Tojja tumanyirira mu nsi yaffe nedda ssebo. Oba owuliranga e Uganda tuli basiru tuli bafeerya genda e Rwanda mu bagezi abatali bafeerya gy'oba owangalira so ssebo waffe please. Tujjeko akamanyiiro ko ne walagiwo genda omunywera eri mu banyabingi by'obonywera walagiwo mutujjeeko. Ate nga tuvuddeko eyo nga tweyongerayo omuyimbi Epasi ninga amanya gamatofu Alex Bagonza avuddeyo munange okubanga ate avuddeyo okubanga abuulirira abantu abawadde bubaka ki bubono. Ojja kwavuwala ogezaako okulaga abantu nti oli mugagga kumbe toli bulungi. Zanya paati yo, zanya paati y'entuufu ey'okubeera nti okyali ku lugendo. Toweefuula nti watuuka dda, totuukanga. Okyali ku lugendo ojja kwavuwala ongezaako kakasa abantu nti oli bulungi. Ojja kunoonya ebintu ebitali mu levo yo oyagala obituukako nga totonnatuuka. Nze okufuna dream car yange yali Benz. Naye nalina ssente ezigigula at one stage. Nalina ssente zange sijjukira oba zaali miliyoni 8 nga njagala mmotoka. Danno yali 2016 awo ngaggwa. Kati muzeeyi wange n'aŋŋamba mutogula mmotoka ya bbeeyi. Gula GDI Pajero. Gula GDI Pajero bitama nga bwe bagiyita. I think it's a Mitsubishi. Yeah, Mitsubishi. GDI. Mitsubishi. Benzito. Kati nenjituuma Benzito. Kubanga remember nali njagala Benz. Naye muzeeyi wange n'ankaka nfune Toyota eyo. GDI. Kakati naye nga mu butuufu yo sijagala. Goge mazima. Kakati mutima gwange ningamba ngenda giyita Benzito. Kati mutima gwange ningiyita Benzito. Nti munze nga ndaba Benz Toyota. Kati nga ino gataka ka Benz kali. Nekubeera. Nemekuwulira bubi. Oba kitegeera. Neka nkubuulire emmotoka eyo tumaze naye ebbanga. I gifted it to my sister who is my manager. Cause ye mumanya yagala nnyo emmotoka ezo ennene. So era bwe nagigula namugamba sister wange nga nakagula emmotoka era yaseka. Yayaloza nsaaga. Namugamba Maureen nno emmotoka eyo yiyo. Nagamba lwaki ogamba emmotoka? Namugamba emmotoka eyo yiyo. Era mu lockdown nagula Benz yange C220
bwe nagula benzi yange benzito nenkola ki nenjiwa sister wange naye nagenda ogula benzi nga ntuuse mu levo yaayo naye nga sinagigula naye sinatuuka mu levo yaayo nali njagala nkwate ssente zonna ze nnina ngule emmotoka ey'ebbeeyi naye nali ngenda kwokya koze ebyo byonna nali ngenda bikola naye mu mutima ogw'okulaga nti nange ndi waakabi ate nga tuvuddeko eyo munnange waliyo emupi wuno sorry omukyala kyentegeddeko mpu ayagala oba akalulu ayagala kwesimbawo naye agezaako kubanga ajustifying obukadde 10 ajukira gyobuvuddeko anieno twalaba abamembers ba parliament nga babawo obukadde 10 omwana yava n'agamba nti wabula esente zino nzibu abufunye n'atabufunye buli omu agamba saabufunye esente ani yazitutte ayagala kugenda nga kamera zindi mu maaso meeting mzee gyasalawo okuwa ababaka milioni 10 na girimu naye nga siri memba wa palamenti ako mukalaba mutya nga siri ki lwaki babawa milioni 10 kanche babulira kwa abakati yabawa yavairaga nabawadde tuli mu season ya budget saako naye ababaka babadde nga babamba okutematemera Uganda naye nga amalusu gakola ki tekandi binagamba musoke mu bawe baterere ebizibu bayoke bakolere Uganda season ya budget baba buli mubaka aitibwa nti mubaka n'abawa n'embale city buli omwali ku milioni mmeka 10 muzeite yasosola abagani ku lwawe naye eri abagana ku kamera ate ne batazizza tonjagadde nakyo nti bagana lwaki yakikola kwa parliament esosola buli omw atula akakiiko ka budget akolera Uganda yonna so president yagamba nti bano baana bange mbaganye batemateme financial yenu sibakema teyakola ki teyagala kola ki because bagamba tulina budget nze bana ikola mu planning authority bagamba Lydia ina emirimu mingi busobozi naye banako nga tokusobola tojja kukola muze yateeka mu planning authority okulaba nti NRM manifesto eri aligned ku national plan eri aligned ku budget amameke embala basobola okikola ekyo okwalininga budget ya Uganda 72 trillion nogamba nti eri mu road map ate eri ku plan ya Uganda ate vision 2040 anemameka eri agwagala alini jimini omega yezugukoli jangu akukoli so bwe yali ngenzo gamba muzeyi twalinize budget n'agamba naye abagenda ogiyisa bo bali bakyanga abayala abakaaba ninga nsalawo mukama wange ne badde bakama wawe nabo ne bajja ne bagamba nti abantu bano katubakwatireko bayise budget ya Uganda nga tubakitunudde mu kulyako lyembwa ate ng'olina kujjula because bwe bakola ki be batematema yakikola mu mutima ki mulungi yakikola kugulirira abantu mwafunire bulayi n'abadde omulwadde n'abadde alina emizimu nga tabakikirira mu palamenti yagenze n'akola ki n'afuna 10 kye akirina wano buntegedde president yabawadde mu mutima mulungi basobole okukola budget ya Uganda tebadde mu bantu so atayagala eri abangenze mu kamera bagamba eri abasirise naye bazeko wano embale n'ab'embale bakola ki bonna ababadde bakikana tebatakika bonna bakola ki nga bulijjo so wakyanga nange enfunye 10 mu wiiki ya Easter singa katemufudde bufireero wano eyo ye Uganda yaffe munnange gwoba ogamba kino tewaliwo abalala abawuza kino naye ate naddala tulina abamu MPs baffe bano abali ku sayidi eri eye government ba buli kimu munnange baba supportinga era buli kimu baba bakulaga nti buli ekitambula kituufu era kisaanidde era abamu bagamba nti ezo sente mu butuufu zisaana era zaali zitusaana kubanga tulina okubanga tukola kino na kino na kino na kino na kino ne bwebuuza yabange esente ezo ze mugamba nti zandibadde zikola na kino na kino lwaki tezigenze mu malwaliro ne ziteekamu eddagala lya abantu lye batalina lwaki tezagenze ne zirima enguudo tulaba wano enkuba etoonya abantu mu butuufu ne babula okuyita lwaki esente ejo temuzaaloketinga oba oluusi ne ziyambako waliwo wogendako eyo up country usanga amasomero n'ogamba lino ssomero oba nedda nga mu butuufu naawe wotuuka enkuba weetoonya abaana tebalinayo batuula tebasoma nga ne break time batica bameketa muwogo
banywereko amazzi basobole okusomesa omwana paka lwaggulo. Kitegeera ekintu ekyo lwambeera mbi. Naye obukadde MP n'omwongera obukadde 10 ng'afuna omusaala afuna allowance. Era omuntu n'avaayo n'akugamba nti eyo teyabadde bribe. Bantu bange oli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Munange tweyongere naye nga ekifaananyi kyolaba kya muganda waffe Sadshoots yatuvudde ku maaso era ezo message zolaba z'abantu abadde bakola ki beeyongera okubanga bamukungubagira. Olunaku olwaleero ajja kubanga galamizibwa wali mu nnyumba ye ey'olubeerera wali e Kazo district. Weebityo munnaffe.